حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار. إخوان في الله عباد الله، أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل كما قال الله جل وعلا في القرآن الكريم. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Badwa Allah bakiriza soso kutendereza kwe yatutonda Allah tyamatendo agogerwako n'okugulumiza nago gawa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wahidun ahadu laysa kamithlihi shay. Allah wafomu mubwomu bwe atayina kimwegattako kyonna, omulamuzi ow'okuntikko Allah. Tumutendereza Allah kyamatendo ag'obujjuvu gage, namira omwoyo gwange neja mmwe okumutya Allah, namira omwoyo gwange neja mmwe okutya ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeera asookebwakowo. kuba Allahu jalla wa ala huwa alwahidun, ya Allah ly'omu, la sharika la, Allah talina kimwegattako kyonna, yeetongodde Allah. Wala shabiha la, Allah talina kimwefaanaanyiriza kyonna. Wala nadhira la, Allah talina kimwenkana ddala Allah gwe tubakuutira okutya Allah. Wala fi sifatihi, Allah talina kimufaanana, Allah talina kimwenkana mu bitendo bye. Wala fi af'alihi, kajibe emirimu gye Allah. Fahuwa alwahidu alahadun laysa kamithlihi shay,
Allah yetongodde ali omu mu bwomu bwe talina kimwegattako Allah. Oyo Allah gwe tubakuutira abange tutye Allah. Buli alinnya wano kyasookerako nti abange mutye abatonda Allah. Laisa allama si kabonero akalaga nti temutya Allah, wabula tubaga mugenderere n'okutya Allah. Mweyongeremu mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, munywerere mu kutya yabatonda Allah. Olw'ensonga ow'ekitiibwa Allahu jalla wa ala khaliqu kulla shay, ye yatonda buli kyomanyi ne kyotamanyi, ye yatussa ku mwaliro gw'edduniya era gyali gye tugenda okuddizibwa atubuuze thumma yujzaa'u jazaa'an awfa. Oluvannyuma tugenda kubuuzibwa era tusasulwe empeera enzijuvu. Kati bw'oba oli ku mwaliro gw'edduniya kola by'okola ng'ogendererwamu kusiimisibwa wa kitiibwa Allahu jalla wa ala. Ekyokubiri, arjaa'u thawaabu inda Allah, ng'olina ekigendererwa ekifuna empeera mu ebyo by'okola. Ekyokusatu, ng'olina ekigendererwa annajah, ekiwonda omuliro gw'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo by'omala okubitegeera bw'otyo ova mu kukola ng'okola ku bintu ebitonde ebirala ng'okimanyi nti eyakutonda Allah gw'olina okukolera yekka. Kubanga bwe tulituuka mu maaso ge yatonda Allah teri agenda kwetikka buzito bwa munne. Allah yakitugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa naga nti wala taziru wazirata wizra ukhra, teri agenda kwetikka buzito bwa munne. Wa in mithqalat ila himliha la yu'malu minhu shay, yenna aliba azitobereddwa ebibi bye, aliba azitobereddwa amazambi ge, aliba alemereddwa ng'alina ebimwetisse byayetisse ebingi, tagenda kubaako ng'ayambibwako muntu yenna. Allah yagamba nti walau kana dha qurba, ne bw'alibeera muganda wo, ne bw'alibeera wa luganda, ne bw'alibeera bbaawo, ne bw'alibeera mukyala wo, kabeere omwana, kabeere taata oba maama, teri agenda kuyamba ku munne nga tutuuse mu maaso ga Allah. Buli omu agenda kuba na buzito bwe nga ye. Awo wennyini bwe njagala biidhnillahi ta'ala tujje omusomo gwaffe ogw'olwaleero insha Allahu ta'ala tulabe ku hadithi y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama gye baali boogerezeganya ne Aisha radhiyallahu anha. Kaana yawm, lwali olunaku lumu Aisha aba ali mu ddiiro lye asoma ku kitabo kya Allah. Aba akisoma n'agwa ku ayati ezoogera ku muliro gwa Allah. Bwe yazisoma ne yennyika n'afuna tadabburu mu mutima, kuba Qur'ani egasa omuntu nga bw'aba agisomye afuna tadabburu ku yo, ng'afuna okufumiitiriza ku ebyo by'asoma, nga by'asoma bitegedde n'afuna tadabburu ne yeefumiitiriza ku yo. Naye bwe yazisoma ayati maziga ne gamujja Aisha radhiyallahu anha. Ng'ekimuleeta amaziga yeebuuza, nze Aisha waabwe wano mpona? Aisha waabwe wano mponawo? Oyo yeebuuza akaaba amaziga nga tamanyi obaawo n'omuliro gwa Allah. Mutegeereko bino wammanga. Ekisooka Allah yamuwa ekitende ekinene n'amuyita Ummul Mu'minin, ye maama w'abakkiriza. Yenna omukkiriza ali ku dduniya, Allah yawa Aisha ekitende ekinene n'aga nti Aisha Ummul Mu'minin, ye maama w'abakkiriza. Akaaba amaziga olw'okutya omuliro gwa Allah, fakaifa anta, ate ggwe? Ekyokubiri, Aisha akaaba amaziga amangi weegatyo olw'okutya omuliro gwa Allah ku ebyo by'asomye. Bw'akulanya osobola ogisoma n'ogiva ku alhamdu n'ogikuba ku nnansi nga tofunangayo ku aya ekutengula mutima. Naye Ummul Mu'minin ali mu maziga akaaba. Ekyokubiri kyolina okutegera ku Aisha, hiya zawjati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yali mukyala wa mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ekitendo afdalu, ekitende ekisinga okuba ekyebbeeyi mu bitonde byonna Allah bye yatonda.
ekitonde ekisinga okuba ekyebbeeyi mu bitonde byonna kye bayita muntu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aisha yali mukyala we. Bw'obeera bubeezi mukyala wa muwalimu, bubeezi mukyala wa muwalimu, n'obulyanga tewaliwo kikwetaagisa kirala. Baawo muwalimu, baawo mugagga, baawo ali kino oba mukyala wa ali kino, naye ono akaaba amaziga yali mukyala w'Oweekitiibwa Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ekyokusatu, Aisha radhiyallahu anha. Aisha radhiyallahu anha, Allah yafuukako looya we. Allah jalla wa ala yafuukako looya we, bimaanaha Jibril alayhi salatu wassalam yali evuddeko mu ggulu nekka ku duniya kuno ng'essa kujja kuwolereza Aisha radhiyallahu anha mu kiseera baamutemerera obwenzi, nekka n'aga nti Allah wammwe abagambye Aisha tannayendako. Oyi Aisha n'ebirala bingi buli omu by'omanyi by'osobola okumwogerako, naye ali mu maziga amangi akaaba agamba nti munnange embeera esusse. Abuuza ayati zino zensoma eziyingiza abaddu mu muliro zo kituufu ze nguwona? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Bw'aba azisoma ajjukira bbaawe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ganti oyo ye yeesiimye. Allah yamusonyiwa ebyakulembera n'amusonyiwa n'ebirisembayo. Talina Allah kyamuvunaana, talina Allah kyagenda kuddamu kuvunaana Oweekitiibwa Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maziga ne gongera okuttulukuka. Amaziga bwe gattulukuka, Aisha radhiyallahu anha abakyakaaba bbaawe n'atuuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bwe yayingirawo Oweekitiibwa Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadithi eno njagala tugijjemu ebyokuyiga ebiwera. Ekyokubiri, ekisooka twakitegedde, Muhammad bw'atuuka sallallahu alaihi wasallam, Oweekitiibwa Aisha radhiyallahu anha ali maziga akaaba. Muhammad agenda okutunulya ku Oweekitiibwa Aisha radhiyallahu anha, amubuuza nti ya Aisha, ya Aisha, owange gwe Aisha, ma yubukiki, kiki ekikaabya nakulesa oli musanyufu nga tolina mutawaana gusanze okaaba kiki? Tujjawo ekyokuyiga kyawo nti omusajja bw'oleka abakyala bo baawaka oba omwana ng'omulese musanyufu nga tolina nsonga gy'omanyi eguddewo wakati wo naye, n'omusanga ng'alina embeera eraga nti tali mu mmuudu, tali mu mbeera eteredde. Abasajja abamu muffe twesulireyo gwannaganga gwe nawadde buli kimu, kati ki ekimukabye yamanyi. Bw'anaako wanaasirika ng'ogenda ng'oyita obwana ng'odda mu kuzannya na bwana bwo, oba ng'ogenda mu bulindi ng'odda mu buyimba. Imba bw'anaako wanaasirika. La yajuz. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yasanga embeera mu maka ge nga bw'etyo bwefaanagana, ye teyasirika busirisi, yadde eri mukyala we n'amubuuza nti kiki ekikkaabya. So nga ate ne Aisha tiyakola nga bakyala baffe bakola olwaleero, budde bututwalaganya, naye tiyakola nga bakyala baffe bakola olwaleero nti osobola omubuuza nti naye mutawaana ki, nakulesa oli musanyufu, kati ki ekikkaabya, ki ekikunyiiziza? Asobola okugamba nvaako beera ku bibyo, bwevaako ndekere ennaku yange. Bakyala babikola nnyo, ndekere ennaku yange nvaako beera ku bibyo. Wabula ne Aisha radhiyallahu anha bawa mubuuza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ti ya Aisha ma yubukiki, Aisha ki ekikkaabya? Oweekitiibwa Aisha radhiyallahu anha n'ayanukula Oweekitiibwa Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah, owange gwe omubaka wa Allah, owange gwe baze, bawange oli mukwano gwange, naye mbadde wano nga nsoma ku ayati z'Oweekitiibwa Allah, n'ensoma ku aya ezoogera ku muliro, n'entunuulira obukawu bw'omuliro, n'entunuulira abagenda ogenda mu muliro, n'enzijukira nti gwe Allah yakusonyiwa ebyakulembera n'ebirisembayo, ne neebuuza nti ya Rasulallah, owange gwe omubaka wa Allah, bwe tulituuka mu maaso ge yatutonda Allah, embeera neetabuka nennemerera nze Aisha wo, ne bukya nga ngenda mu muliro, olinzijukira Muhammadi, olinzijukira.
Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na yanukula Aisha radhiyallahu anha ekigambe kinene kyenjagalo ze ku bigambo byaffe bye twasoosezza tabange teri agenda kwetikka buzito bwa munne. Aisha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amugamba nti ya Aisha, owange Aisha, oli mukwano gwange, oli munnange, nkwagala nga bw'okiwulira naye saagala kusiba mpewo. Byonna obimanyi ndasonyiibwa ebyakulembera n'ebirisembayo, naye nange nina ebizibu ebyange. Mu bifo bisatu Aisha sigenda kujjukira nayo tolinzijukira. Yamugamba Aisha, saagala kusiba mpewo, saagala nkusse mu kifuba nkuwaane kuganga bwe sijjukira gwe ndijjukiraani. Njagala kukakasa amazima agawedde, mu bifo bisatu siri kujjukira, ngenda kuba ku lwange nga naawe oli ku lulwo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين لذنبكم إن الله غفور رحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. إخوان في الله، twagambye wala tazru wazrata wizra ukhra, teri agenda kwetikka buzito bwa munne. Taliyo omukyala ali wano nga gwokola binyumira bbaawo naye nga bikusesetula okuva ku ddiini. La tazru wazrata wizra ukhra. Omwami yenna ali wano nga gwe byokola byonna bife balinga mukyalawo naye nga bikujja ku ddiini. La tazru wazrata wizra ukhra, teri agenda kwetikka buzito bwa munne. Yenna ekitonde ekiri wano n'ekitaliiwo naye ng'ekyakujja ku ddiini, mukwano, mukyala, mwami, mwana, mukamaawo. La tazru wazrata wizra ukhra, teri agenda kwetikka buzito bwa munne. Kola byokola ng'omanyi ti innama hiya a'maluk, gyokola mirimu gyo si gyange. Byenkola byange, nawe byokola bibyo. Byenkola nze Abubakari byange, nawe atudde wano byokola bibyo. Mukyalawo byakola bibye, nawe baawe byokola bibyo. Mulekerawo tusomera olunyiriri. Nze ndi mwana wa mujunkute, nze olugiri lwange lwonna bonna basiraamu, mu obusiraamu muyingidde mu bukulu, n'otandika okwewaana biri bye baakola byabwe pakasa ebibyo. Pakasa ebibyo. Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba Aisha mu bifo bisatu ngenda kuba ku lwange. Aisha nga naawe oli ku lulwo, bonna banene. Aisha mwamutegedde ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omukulembeze w'abannabbi bonna. Yaga nti ebyo ebifo ebisatu nange ngenda kuba ku lwange nga naawe oli ku lulwo. Habibillah, mukwano gw'owekitiibwa Allah asinga, yagamba nti mu bifo ebisatu ebyo nja kuba ku lwange nga naawe oli ku lulwo. Fakaifa anta gwe weekayunga, kyekikuwaga ogenda naki? Kikyolina mu kikapu kyo? Abange olunaku lw'enkobe nga lwa mirimu. Mulimu ki gwe weekutteko bwati guno? Oba kufa oba kukola ki? Gwasiguta kiki? Bangi mu bakyala nga bakuwa ansa nti kye ekyakufumbiza omusajja atali musiraamu ti abasiraamu bambula seeka. N'ogenda bw'otyo. La tazru wazrata wizra ukhra, teri agenda kwetikka buzito bwa munne. Katulabe ku bifo ebyo biidhnillah Allah kyanaaba tusobozesezza. Yatugamba owekitiibwa Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ti Aisha, ebifo bisatu bibeera ku lulwo, nange ngenda kuba ku lwange. Nja kuba sikumanyi nga nawe tomumanyi. Oba oli awo gwe oli mumanya, katubirabeko. Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba Aisha ti inda sirata
inda sirata mu kiseera ky'okuyita kaguwaako ke bayita sirata nja kuba sikumanyi Aisha nga ndi ku lwange nga naawe oli ku lulwo. Naawe nkikugamba ku bukaawe obuli ku sirata togenda kujjukira Khadija, wallahi togenda mujjukira. Wakiwambaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirata gye yagamba nti kuliko abagenda okuyitako lutemya lwaliiso bekatta ng'ayiseko olw'emirimu gye emirungi gye yakola. Waliwo abagenda okuyitako nga bayitako kijipulo nga batambula butambuzi mpola nga waliwo obwasikatiro obwagaana naye ng'ayitako agenda. Ne wabaawo abagenda okuyisaako embuto zaabwe ku sirata gye batendeesala okusinga ekkirita naye nga weewalulanga musota bw'okyoyitako. Wansi muliro. Allah yakola sirata nga wansi waliyo emidumu nga boolaba egyo musanvu. Ogumu baguyita Jahannam, omulala baguyita Sakar, omulala baguyita Jahim, omulala baguyita Hawiya, omulala baguyita Hutama, omulala baguyita Sa'ir. Giri wansi wa sirata webigaanira. Gwojjukire Khadija oba Khadija yalijjukira Kamada inda sirata. Mu kaseera k'okuyita ku sirata teri kitonde kigenda kujjukira kinnaakyo. Buli omu agenda kuba anoonya ngeri kijaavuddaawo agguke ng'embeera nzibu. Baka yamugamba nti inda sirata ngenda kuba ku lwange Aisha, ngenda kuba ku lwange. Kola byokola ng'okola bibyo bigenda kuyisa mu mbeera eyo, sigenda kujjukira. Ali alibeera ku sirata nga tomanyi wookoma ojjukire okutunulako emabega otunulye kabiyitewo Kamada. Kyoba Kamada kati ali kuki? Oba atuuseeko awasooka oba ayise waani? Omubaka we yagamba ti omuntu agenda kusaaka ekigere ekisooka alwana okwagala okijjako nga awulya kikalubye wasala ayagala okudda rivansi nga tebikyalimu ebya rivansi ng'olina kusonga mbeere oseeka ekyokubiri ng'ojjukira munno gwe. Inda sirata teri agenda kujjukira munne. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuyita mu bufunze agamba Aisha radhiyallahu anhu amugamba radhiyallahu anha amugamba nti ya Aisha inda al-kutubi mu kiseera ky'okwasibwa ebitabo ngenda kuba ku lwange nga naawe oli ku lulwo. Naawe kikugamba bakuwage ebitonde bikuwage ne inda al-kutubi mu kiseera kya buli omu okwasibwa ebitabo buli omu agenda kuba ku lulwe. Wano tuli batono, Allah agenda kuŋŋaanya ensi. Buli omu baleeta ekitabo kye nga kiriko amannya ge agagoggwe Kayunga ne batuba tugafaanaganya nga gwe Abubakari Kayiwa ekyange kijja kuba kyange nga n'ekikyo bijje nga bipaapaala mu bbanga gwe ng'otandika okumagamaga tekinnajja we kiri ng'otandika oga kandabe ekyakadija we kiraga gwe. Wallahi togenda kusubuna budde obwo. Inda al-kutubi mu kiseera ky'okwasibwa ebitabo byaffe buli omu agenda kuba ku lulwe. Genda mu kitabo kiyita Aqidatul Mu'min. Sheikh yagamba nti inna al-hisabi mazima kibayita okubalibwa weekiri wamu yagamba nti yaduru ala mahtuyati al-kutubi kugenda kubeera kwasibwa just kukwasibwa kwa bitabo yu'taa kullu al-fard min afradi an-nas nga buli omu ekitabo kye kijja okusinziira ku ebyo bye yakola nga kya bwannamuligina kya buli omu bijje nga kiriko erinnya lyo. Yagamba ti minhum kawulirako yagamba nti minhum mubbo mayuta kitabahu biyaminihi wa man amama mulimu abagenda okwasibwa ebitabo byabwe n'emikono egyajjo nga biyita mu maaso bw'ebiti babirisiivinge naga nti naye wa minhum. Sheikh yagamba nti wa minhum naye mubbo mayuta kitabahu bishimalihi waraa dhahrihi mulimu abagenda okwasibwa ebitabo byabwe n'emikono egya kkono nga biyita mu migongo gyabwe. Abavunuza abamu bagamba nti mu kaseera k'okwasibwa ebitabo nga biyita mu migongo gigenda kuyita mu mibiri gyaffe gifubitukiremu emabega nga yona kirisiivinga oyagala toyagala. Gwe oliba okyajjukira Khadija oba Khadija yalijjukira ggwe? Inda al-kutubi mu kiseera ky'okwasibwa ebitabo teri agenda kujjukira munne. Teri agenda kujjukira kitonde.
buli omu yandibadde yeefaako n'otunuulira byonna ebikuwabya loota loga kanfube ngenda okutuuka mu kiseera ky'okukwasibwa ebitabo nga sirina bwetaavu eri kitonde ow'ekitiibwa Allah akinkwase mu mukono ogwa ddyo. Allah yagambye wa amma man utiya kitabahu biyaminihi wa man amama fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah gwalisaasira n'akwasibwa ekitabo kye n'omukono ogwa ddyo nga kiyita mu maaso ge, oyo yagenda okubala olubala olusinga okuba olwangu. Naye wa amma man utiya kitabahu bishimarihi waraa dhaharihi fayad'u thubura. Fayad'u thubura. Tebiriko kunoonya Kamada, tebiriko kunoonya Muhammadi, tebiriko kunoonya Yunus. Fayad'u thubura, kitabo ky'okujja nga kigenda kulisivingibwa na mukono gwa kkono nga kiyita mu mugongo. Fayad'u thubura, omuddu agenda kutandikirawo okuba ebiwoobe, atandika okuwoza ya laitani ya laitani ya laitaha ya laitaha, atandika okwejjusa nga zinsanze. Oliba olina obudde obutunira mukazi wo gwe nga wamwagala kyenkana ki nga tomanyi biddako gwe bw'aliba akyawoza ya laitaha ya laitaha ya laitaha. Allah subhanahu wa ta'ala yakola statement ennene n'agamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa tibaliba bakyakuba ebiwoobe babagambe babasibe emiguwa wa yasla sa'ira, babateke mu muliro sa'ira. Ani alibajjukira omuntu waawo? Ani? Oba weerabidde bwerabizi suratu za Ma'arij owekitiibwa Allahu jalla wa ala ng'ayogera ng'ati abange abaddu bagenda kuwaayo abaana baabwe wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani wa man fil ardi jami'a thumma yunji. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Abange mukole bye mukola nga mumanyi nti mirimu gyammwe gyakubataasa bbaliro, gyakubataasa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga owekitiibwa Allah yatugamba ku lunaku olw'enkomerero omuntu bigenda gaana atunule eno n'eno nga talina kyakuzza kati ekintaasa kuwaayo bemmanyi, kuwaayo bemmanyi. Allah omuntu atandika oga nti Allah wange nzikiriza kati njagala okwata abaana bange 3 benazaala teeka mu muliro, kwata ne baganda bange bonna tata yatuzaala bangi twalyana nabo bagatteko teeka ku muliro. Bw'aliraba tebimala nti Allah wange bwe kiba tekimala ne tata museeyo ne maama museeyo, agenda kulanga tekimala ne Allah wange ne mikwano gyange gyonna gattako siteeka mu muliro ndeka. Bw'aliba tekimala aganti naye okukaabu bwendabo obw'omuliro wa man fil ardi jami'a thumma yunji. Kwata buli kitonde ekyali ku nsi nga bakiyita muntu teeka mu muliro, naye nze ndeka Allah. Awalibawo okujjukira ekitonde gwe? Oba weerabidde abaddu bwe bagenda okuddukira bannaabwe nga buli omu anoonya bw'awonye muliro gwa Allah. Baka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga tumaliriza yagamba sayati zamani ala ummati, abantu bagenda kujja ku mulembe gwange, wagenda kubaawo omulembe ogujja mu kibiina kyange. Yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa, baagala ebintu 5 bebakyayisa ebintu 5. Naye kimukubira nti yuhibbuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq, abantu bagenda kwagala ebitonde bibeera bizeya batonda. Abantu mwina love, abantu mwina mikwano ku bitonde nga wallahi tekikwetaagisa kunoonya Allah. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illa Allah. Ate nina omwana gwe njogerako naye, tulina gurupu twagituma ya family, tubeerako banteekako nga musomesa waabwe, bangi bali bwewa abasinga obungi. Omwana n'aŋŋamba nti seka nkwagala mu inbox. De tugenda mu inbox nanga musajja gwe nina si musiraamu, muzaddemu abaana 4 mu family tebamwagala, ne saagala kusansa baana. Ekyokubiri, saagala kuza abaana bange nga tetuli wamu. Bye bizibu ebinene bye yalabye ye, bye binene bye yalabye. Naye omusajja yansuubiza okusiramuka naye yanja tuli yasi wa kusiramuka. Seka nkole ntya, mpulira saagala fiirwa ddiini yange. Ekyo ekigambo kyokka kimala okubeera nga akakasa nti awulira ekimutebenkeza kubeera mu Katoliki, naye ate tayagala fiirwa ddiini ye.
naga ningamba oba ngenda mu ddiini ye ate nnyinza ofiirwa ejjana nenga oba nzimba obusiraamu bwange nze nsale swala zange tubeere awo yalimanya laavu tekutuusanga ku ddaala eryo tekutuusanga ku ddaala eryo abantu yuhibbuuna almakhluuqu wa yansawuna alkhaliqi abantu baagala ebitonde ne beerabira yabatonda nti abalinze la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah obudde tetulina naye abange mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebigambo bye yabigamba kabitewe Aisha nganti ya Aisha ebifo bisatu nja kuba sikumanyi nga nawe tomumanyi amakulu kola bibyo nange nkola byange nawe nkikugamba byenkola byange nawe kola bibyo bwogayalamu bwomanyi bwonyiikira ojja kuba wa bbeeyi n'okusinga nze abikugamba bwogayalamu gwomanyi bwononyiikira fabiha wa ni'ima omukwano omungi tegubajja ku ddiini mukwano omungi tegubajja kusinza Allah sente tezibajja kusinza Allah kathiru minan nas bangi mu bantu ekibagaana okusaala akali mukayina aludde nga akanoonya takafuna ate mukama we tayagala basaalasaala mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaboogako nagati waliwo abantu abagenda okujja nga yuhibbuuna almaala nga okwagala kwayagalamu sente yansawuna al-akhirah kumwerabiza enkomerero n'ozifuna Allah nakwata offside n'omusisinkagana obudde bugaanyi mukkiriza biidhnillah wasuya yaffe badde egamba mutereeze nga ggwe tereeza nga ggwe towaba lwa mukwano towaba lwa bbaawo towaba lwa mukyalawo towaba lwa taatawo towaba lwa maamawo towaba lwa mukwano gwo zimba eddiini yo kuba yeeyo okusigalawo yegenda okugasa kullu man alayha fan buli bye tukola bigenda kuggwawo twolekerere yatonda Allah subhanahu wa ta'ala atubuuze ku bye twali tukola ku duniya bwe biri siŋŋaanibwa nga my friend fa amma man faqulat mawazinuhu bwe kirituuka mu maaso ga Allah nga mizaani y'emirimu emirungi ye bye bitono bwe kirisiŋŋaanibwa nga mizaani y'emirimu emirungi gyemingi fahuwa fi ishati radiya Allah yakusuubiza okubeera mu kwesiima naye wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya tewali kirala ey'emirimu embibi bw'erizitowa tewali kirala genda mu ummuhu hawiya Allah yagamba nti maama wo gugenda kuba muliro hawiya ndabanga akyalina kyase yeetegeka gwe nange ndabanga ffe abakyalina kyanse yeetegeka okusinga ku gwe twaziise eggulo takyagirina قال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله الأجمعين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا ودعوءنا وتوباتنا يا إله الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد